n'olunaku tetwabeesunga ne mukama luno olunaku alutaddewo bwe muba muffe akyabuusabuusa amaanyi ga Katonda yagala olwaleero ogende bwekimanyi nti Katonda w'amaanyi gamba muno nti Katonda w'amaanyi nandibadde najjadda okunkubagira pasitayiga oba okwegatta ku nkumi n'enkumi z'abantu okumusibula naye kubanga okubeerawo kwange newankubadde nange natondebwanga ninga mmwe baganda bange era ng'ensi yange njagaliza birungi abakyuga basalawo ti nze sisaanidde era tendereza ne pasita Mondo saweddeko wano ono pasita Mondo namusinkana nga nyina emyaka 11 ziramu ono pasita Mondo namusinkana nga nyina emyaka 11 nga ali mu senior 1 naye yeewuunya akaana kato akali akagezi nali nsomera ku Brain Trust Academy era bwe yajja okuwulira enjiri z'omu ku baana bato abasooka okulokoka era nyina muganda wange bamuyita pasita Paulo Sentamu nze namubuulira enjiri okulokoka kati asomba church era nyina ne mama wange bamuyita mama Nalongo nze namubuulira enjiri okulokoka naye pasita nga bw'ogambye tinewankubadde kubanga watuyigirizanga kubeera b'amazima era ebimu ku byewanjigiriza pasita watubulira ku kabubuka akato ke bayitanga Dawudi era musumba mbadde wano nenzikwamu amaanyi ng'ogamba ompagira naye otya tukitegeera tukakane kubanga tuli baana b'abantu tuli bantu buntu tetulina kye tuli okugyako nga twesize Katonda era pasita obadde oyogera wano nenzijukira mu byawandiikibwa waaliyo kabaka bamuyitanga Nebukadneza kabaka oyo yagenda n'alagira kubanga ali wa buyinza ng'alina amagye alina ebitala n'abalagira babumbe ekibumbe basinzenge kyekibumbe baleme kusinza Katonda n'abantu ba Katonda bennyini abasinga baagona kubanga baali batya kabaka Nebukadneza ne bagona ne basinza ekibumbe ne waliwo omulenzi bamuyitanga Shadraka omulala bamuyitanga Mesaki omulala Abunego ononsonyiwa sibimanyi nnyo naye nzijukira nti abavubuka abo bagamba kabaka Nebukadneza nti gwe toli Katonda ne bagamba waggulu eyo waliyo Katonda eyali Katonda nga bakabaka batannakusiba abakusooka we bali era ajja okubeera Katonda nga nawe tokyali kabaka ne ŋŋamba singa Mukama akkiriza omusumba wange nga ni muto najjukira nti waliyo Katonda asinga bonna abafuzi amaanyi oba oliawo yandibadde tatya baganda bange tuli wano nga tujaguza obulamu bwa pasitayiga bagambye oba oliawo nandibadde esobodde kujja wano kubasayagende kukyankalanya mikolo kubanga bwenzija ne bwe mbazze bulungi batandika okuwa abantu ne bakwata abantu ate nga sikyagala kyagala kubeera akabonero kannaku naye nga njagala mbeere nammwe kubanga Katonda agamba nti abooluganda bwe wabeera awamu ne basaba abawa kye baagala era nga ffenna tumanyi kye twagala manye nze ndu temuzikubira nze muzikubira oyo ali mu nze muzikubira oyo amukozesa nawe yakozesa pasitayiga era kisinga okumpa amaanyi nti waliyo Katonda waliyo olugero mu Bayibuli ng'omusajja ow'amaanyi gwe bayitanga Goliyasi agenda okufufugaza abaana ba Isirayiri naye akalenzi akato ke bayitanga Dawudi kagamba nti ozze gyendi n'ebitala n'amafumu naye nzija gy'oli mu linnya lya Mukama Katonda wange funya omukisa kubanga wano wensobolera okubeera seefu mu nnyumba ya Katonda oba oli awo Katonda nange amukozesa okutuusa amawulire amalungi gye muli pasitayiga yali mukwano gwange twasinkana emyaka mingi nnyo nga muto wange muganda wange ate omusumba waffe pasita Jengo ng'akyali mwana muto nnyo pasitayiga yali kyali wange pasitayiga yali muyimbi pasitayiga twakwatagana twanyumyanga emboozi nnyingi kuviira ddala mu kacaca akatini akaali eri mu ggeto mu Kiwunya enaakulabye naye kyetwafaanaganyanga ne pasitayiga okusooka ffenna tetutuukiridde naye ekitono ekyo tusobola okukola twagala tukikole ku lw'obulungi bwa Katonda waffe pasitayiga caci yagizimba mu ggeto
ebifo ebimbeeyi naye yakizimba mu ghetto. Wabawo ekyokuyiga tukiyigire ku Pastor Enga n'abantu bonna abalinga ye. Sinze wano mutendereza nti mutuukirivu, kuba mu nsi muno temuli mutuukirivu. Waliwo olugambo olugamba tewali mu nsi muno Katonda. Ensonga lwaki onakula yetu wano ffenna. Naye era njagala nkozesa omukisa guno mwenna okubagamba baganda bange nti Katonda asobola okukozesa omuntu yenna. Ne bwe wabanga waliwo abagamba nti tasaanidde, ne waba waliwo abagamba oyo weeri, Katonda asobola okukozesa omuntu yenna. Wamakana nti Mukama tasobola kukozesa muntu yenna, tunuulira nze essaawa zino. Nga bwe twabagambye nti luno olunaku tetwalusuubira, n'oboolyawo Katonda yaluteekawo n'ansobozesa okwogerako nammwe sandi kisobo ne baganda bange, naye n'ansobozesa okwogera nammwe. Njagala obubaka bwange bubeere bwakuba bwa ssuubi. Mukama bwe yasitula Pastor Enga, nkakasa ajja kusitula abantu mwenna. Kasita tutakkiriza Katonda kutuyitako, kasita twesiga Mukama Katonda waffe. Musumba Mondo, Musumba Jengo, wakati mu kusaasira Mukama kusaasire, nze manyi nti Katonda ali naawe. Manyi nti Katonda agenda kukozesa ebyamagiro. Mukama tasobola kusindika ekisa kye gye kitagenda okuwerekera. Musumba Jengo oli Jengo. Ejengo mu Luzungu baliyita batya? Baliyita weevu. Nkakasa mwenna abawulira ebyo tukola, waliwo ekigambo kye badde bagamba eno weevu ya people power, eno weevu ya NUP, eno weevu ya Kyagulanyi, eno weevu y'abavubuka. Tulina ejengo eriri mu kuswipinga eggwanga olunaku lwa leero. Tulina ejengo Mukama lyaleese okutuusa eggwanga lyaffe ng'akozesa ffe. Mukama yagezaako okukozesa baprofesa ne bigaana, yagezaako okukozesa abakulu b'amadiini ne bigaana, yagezaako okukozesa abadokita ne bigaana, naye nga Katonda bwe yakozesa Yesu Kristo Mukama waffe n'amugya mu ghetto eri wansi e Nazareesi n'anunula ensi eno, Mukama aleese Jengo okuva mu ghetto. Pastor Jengo erinnya lyo nze nkakasa, situukiridde nnyo naye nkakasa lyali lya bunabbi. Olunaku lwa leero erinnya eryo lirina okugenda nga livuga mu mitima gyaffe nti waliwo ejengo, naye ejengo eryo lirimu gwe muganda wange. Mama wange yagamba nti God can only do for you what he can do through you. Ndi musanyufu nnyo nti ne mama waffe gwempenya ekitiibwa Honorable Betty Kamya naye ali maaso gaffe. Maama ffe abavubuka abali ku mulembe guno, abaana bammwe tuli wano olunaku lwa leero okutuukiriza ekisuubize. Katonda yasuubiza ensi eno nga 9 omwezi gw'Ekkumi omwaka 62 mwali muli bawala bato fe twali tetumanyi nti tulizaalibwa. N'atuwa obwetwaze nga bannayuganda ab'amawanga ag'enjawulo, ab'amadiini ag'enjawulo, ab'ebikula eby'enjawulo bakwataganye nga baagala bazimba Uganda eryeyagaza buli omu. Olunaku lwa leero wakayita emyaka 58 naye ng'omukulembeze atufuga yakavugirako emyaka 35.
mama tuli mu maaso ga Katonda. Mukama agamba mbeere b'amazima n'amazima gali bafuula ab'eddembe. Amazima ago nsaba gabafuule ab'eddembe bakadde baffe. Tubagala nnyo, tubawanya ekitiibwa. Nensaba mukkirize nti naffe abaana bammwe ababazaalidde n'abazzukulu twagala okufuna omukisa okutegeka ensi gye tuyeyagalira mu maama. Namwe tunuulire Uganda tulyokuka twagikozesa. Maama tetuli bayaaye munnange, tetuli babbi, tetuli bakozi ba ffujjo. Naye twogeragana amazima kuba byebino ebintu bye mwatugamba munnange nga tuli bato. Pulezidenti waffe byebino bye yatugamba. Natugamba nti ekyononye Africa ne Uganda be bakulembeze abeekumira mu buyinza. Natugamba nti baleese fundamental change. Bataata baffe ne maama baffe ne bakkiriza okuyiwa omubiri ne bafa kubanga waliwo ekisuubizo ekyo. Ne mutugamba nti keep your word, if you are a man keep your word. Ne mutugamba nti kuuma ekigambo kyo. Olunaku lwaleero tubasaba kintu kimu, mukuume ekigambo kyammwe. Mubeere b'amazima n'amazima nga bafuule ab'eddembe. Bwe tuba twogera ku beekanya tubeerewo eri buli omu. Bwe tuba twogera ku mazima gabeerewo eri buli omu. Kuba munnange tukuze n'abaana baffe bakuze. Ate n'amazima amalala gali nti tetugenda kusirika. Buli wobeera ng'enjala ekuluma ng'omugati gukuli mu maaso ate ng'omanyi kugo. Ojja kugumiikiriza naye okugumiikiriza bwina we butuuka. Tetwagala ntalo. Ffenna tumanyi entalo kizikola ensi. Neera tumanyi nti entalo zaaleetebwa abo abakulembeze abakolanga ebyo ebya Nebukadduneeza. Olunaku lwaleero njagala okusaba Mukama Katonda ffenna atukwateko ku mitima gyaffe. Tuleme kubeera mu kutya. Kubanga ekintu ekisinga obubi bwe kutya. Okutya okwogera amazima. Naye oyo ayogera amazima alibeera mulamu ne bw'ali battiddwa. Naye nga tukakasa nti Mukama yali waggulu ali naffe atukuumye okubeerawo paka olwaleero tajja kutulekerera. Ajja kubeera naffe. Soma mawulire g'embeta, mawulire ga mukwano, mawulire ga kutugatta ffenna, ne mawulire ga kubajjukiza nti tubeere b'amazima. Tubeere benkanya ebyo Bayibuli byetuyigiriza, ebyo buli ddiini byetuyigiriza. Nga mpunzika njagala nnyo okubasaba mwenna abali wano okumakinga sure mu Musumba Yiga mukwano gwange tumukoppako ebirungi byonna byakoze. Tumakinge sure nti bye tumuyizeeko tebikomaawo. Ebyamusobako tusabe Mukama Katonda waffe amulamuze kisa, Mukama Katonda amulamuza kisa. Muganda wange Honorable Kawalya Igwe Speaker wa KCCA. Katonda atuwa obulamu okuyita mu nsi eno. Naye atukozesa n'abo abaliddawo nga ffe tuvuddewo batujjukirireko naddala ebirungi bye tuba tukoze. Olunaku lwaleero nzijukira nti mwatuma oluguudo Haji Nasante Sebagala. Yali musajja wa ghetto, ekyansanyusa nnyo. Kubanga kijja kuba n'abaana ba ghetto abaddako mu maaso okwekkiririza n'okola ebirungi nga bamanyi bajja kujjukirwa. Njagala okusaba mukole ekisoboka. Tulinamu enguudo nyingi nnyo muno, tulinamu ebijjukizo bingi nnyo muno. Njagala olw'eggwanga lyaffe, olwa NUP, olw'abantu ba ghetto ne ku lw'abavubuka, Pastor Yiga waakiri abeere n'oluguudo oba n'ekijjukizo ekimutungibwa. Oli Speaker wa KCCA kino kikugambe nga President wo owa NUP ate nga President w'eggwanga. Njagala abantu bano bakuwulire, basena baabwe njagala bakuwulire nga weeyama. Mr. President, ezokuba okunyambako kiba kibi okubanga olugeddeddengera. Naye njagala okukakasa abakungu bazima kuwagera nti mu wiiki 2 okuva olwaleero ogenda kuba ne resolution etuwa oluguudo lwa Muganda baganda bange bwenna muzikirize nekino ekibategeeze nti nange baba omanyi bweri olugendo lwe lumu ate nga bwe tufaanana abangi saagenda mu kkubo lya kubuulira njiri naye njagala okukkiriza nti nange Mukama ankozesezza ate akyagenda mu maaso okunkozesa okola ebirungi n'okuzza eri abantu baffe.
so ng'akiikirira omugigi gwaffe guno, ng'akiikirira abantu ba ghetto, ng'akiikirira abavubuka ate nga bali bitundu ebisukka mu 85 ku buli 100, ng'akiikirira mwena abanyigirizibwa mu nnaku 2 okuva olwaleero ngenda kwewandiisa okwesimbawo okubeera pulezidenti wa Uganda ow'ekkumi. Njagala okwaku nga mulina okutambuza enjiri eyo nga mugitambuza mirembe, nga mugitambuza mu bwesimbu, nga mugitambuza mu mazima, ng'abantu mubagulira ebituufu nga mubagula amaaso. Abasobola okutuwerekerako bayita mutuwerekereko. Twambala langi eyo emmyufu eraga nti ffenna kobere mu kyoli, kobere muganda, kobere munyankole, omusaayi gwaffe gwe gumu ate ng'ekitugatta gwe musaayi, era kye tusinza okutendereza ku Mukama waffe Yesu Kristo gwe musaayi gwe yayiwa ku lwaffe aboonoonyi. Kale nno bayita mwenna muneegatteko, twewandiise ate temukomaawo, mutambuze enjiri eyo bannange. Omulundi ogusoose mu byafaayo byaffe tusobole okufuna omukulembeze nga ffe tumwerondedde ng'abantu. Omulundi ogusoose mu byafaayo tusobole okutuusa obukulembeze bwa Uganda nga tewaliwo kuyiwa musaayi. Omulundi ogusoose mulabe pulezidenti omuvubuka owa generation yammwe, mulabe pulezidenti atya Katonda, mulabe pulezidenti agenda okubeera omukozi wammwe si kkoosi wammwe, naye okusingira ddala njagala mulabe pulezidenti ayindirira ku kigambo kye. Njagala kibasuubiza olwaleero ti singa tubikola ebyo byonna Mukama agenda kututuusa mu nsi ensuubize. Abaana ba Isirayiri bwe baali bava mu busibe nga bagenda okutuuka mu nsi ensuubize, balina bwe baatuuka ku lusozi ne badobonkanamu, naye Mukama baali baluddeyo n'abagamba muyimuke, ekiseera kyekyo. Waliwo Zabbuli eya 126 balina Bayibuli njagala ogisomereko oba tugidde ffenna agetuvaano. Egamba Mukama bwe yazza nate obusibe bwa Sayuuni ne tufaananako ng'abaloota, akamwa kaffe ne kajjula enseko n'olulimi lwaffe ne lutandika okuyimba. Awo ne balyokera boogerera mu mawanga ag'enjawulo ne bagamba Mukama akoze ebikulu, era naffe tumanyi ti Mukama agenda tukolera ebikulu olunaku lwaleero. Mpitangako
olutalo naye luno olutalo si lwa mmundu, luno olutalo lwa mazima, luno olutalo lwa mwoyo. Era bwe tuba tumaliriza lazima amanyi mu linnya lya Mukama Katonda waffe tujja kwambala engule emasamasa. Bobby is the most humble person. Actually, I don't remember violent today, but he's the most humble person. Above all, what you could do, I want to assure you that I love you, I believe in you. Governor, what is your group was in the Sabida, Okama Kume, Okama Kunyuese. To Sabin. And to Sabin, come on, one was late and Sabisa. Pastor kusabire Katonda kuseka bukumi toleka kukabikonna Katonda ali kukuuma ekiro n'emisana nzizemu okusabira nate Katonda akuuma amakago famire yo nsabe Katonda akunyweze mu bikyokola nsabe Katonda akuube buli kyoyagala Katonda akikuwe mu linnya lya Yesu.